oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula n'okumanya. Tambula n'okumanya. Nirizaako gwenna omulabi wa MRI TV. Lunaku lwa Monday tuba tuyingiddewo okutuusaako program manya ebyafaayo by'omuzannyo gwo. Olwaleero nkuleetedde eyali omuzannyi era omuteebi w'amagolo Kamenyu amannya Ronaldinho Gaucho abasinga gwe twali tumanyi naye ng'amannya g'amatuufu ye Ronaldo de Assis Moreira. Omwami ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokusatu mwaka 1998 kati aweze egy'obukulu 43 ng'alina obuwanvu bwa fuuti 6. Obudde bwe yazannyiranga omupiira yazannyanga nga attacking midfielder edda olumu bamukozesanga winga ng'azaalibwa omwami Joao Mendes n'omukyala Miguelina de Assis aba Brazil. Ronaldinho ono yatandika okusamba omupiira mu ttiimu ya Grêmio mu academy yava n'asuumusibwa neyegatta ku ttiimu enkulu ya Grêmio ng'eno yagyegattako mu mwaka 1998 paka mwaka 2021 ng'eno obudde yabeera yasamba emipiira gyali 49 n'asobola obbateebera ggoolo 48. Bwe yavaawo yegatta ku ttiimu ya Paris Saint-Germain mu ggwanga erya Bufaransa ng'eno yasambayo emipiira gyali 77 n'ateeba ggoolo 25. Kino nno kyasikiriza aba ttiimu ya Barcelona okumugula mu sizoni ya 2023 paka 28 ng'eno yasamba emipiira gyali 145 n'ateeba ggoolo 7. Bwe yavaawo mu sizoni ya 28 paka 28 paka 2011 yegatta ku ttiimu ya AC Milan mu ggwanga erya Italy ng'eno yasangayo abaali basita nga Zlatan Ibrahimovic, Andrea Pirlo ne David Beckham ng'eno yasamba emipiira gyali 76 n'ateeba ggoolo 20. Bwe yavaawo yaddayo eka ku ttiimu ya Flamengo mu ggwanga erya Brazil ng'eno yasamba emipiira gyali 56 n'ateeba ggoolo 23. Bwe yavaawo mu sizoni ya 2012 paka 2014 yegatta ku ttiimu ya Atletico Mineiro mu ggwanga erya Mexico ng'eno yasamba emipiira gyali 58 n'ateeba ggoolo 20. Bwe yavaawo yegatta ku ttiimu ya Corinthians mu ggwanga erya Brazil ng'eno yasamba emipiira gyali 25 n'ateeba ggoolo 8. Bwe yavaawo emyaka egyali gigenderedde yegatta ku ttiimu ya Fluminense mu ggwanga erya Brazil n'asamba emipiira gyali 7 tesobola kuteebayo ggoolo yonna era eyo yasobola okunyukira omupiira. Awamu yasamba ku club level yasamba emipiira gyali 511 n'asobola okuteeba ggoolo 25. Tuvuddeko awo ku international nga tugenze ku international level. Ronaldinho ono yali muzannyi w'amaanyi yatandika okusambira ttiimu ya Brazil nga myaka emito ng'ali mu mwaka gwa 1997 ng'eno yasambira ttiimu ya Brazil eri wansi w'abaana b'emyaka 17 gyali emipiira 13 n'ateeba ggoolo 3. Bwe yavaawo mu mwaka gwa 1999 yegatta ku ttiimu ya Brazil eri wansi w'abaana b'emyaka 20 ng'eno yasamba emipiira gyali 17 n'ateeba ggoolo zaali 8. Bwe yavaawo yegatta ku ttiimu ya Brazil ey'abaana abali wansi w'emyaka 23 ng'eno yasamba emipiira gyali 19 n'ateeba ggoolo 15. Ronaldinho ono mwaka gwa 2008 yasambira ttiimu ya Brazil yali mu Olympics mu ggwanga lya Beijing ng'eno yasamba emipiira gyali 8 n'ateebayo ggoolo zaali 3. Bwe yavaawo awamu Ronaldinho ono ku ttiimu y'eggwanga awamu yasamba emipiira gyali 97 n'asobola okuteeba ggoolo 33. Ronaldinho yali muzannyi w'amaanyi era yali muteebi eyakola likodi nakati abasinga ze batasobola kumenyawo. Ronaldinho yawangula ebirabo byali bingi nnyo mu budde bwe yasambira omupiira. Ku international level yasobola okuwangula ekikopo kya FIFA World Cup eky'abaana abali wansi w'emyaka 17 mu mwaka 1997 ekyali mu ggwanga erya Egypt. Ronaldinho yawangula ekikopo kya South America ekyali eky'abaana bali wansi w'emyaka 17 mu mwaka gwa 1997 ekiteekebwa mu ggwanga erya Paraguay. Ronaldinho yawangula ekikopo kya South America eky'abaana abali wansi w'emyaka 2 ekyali kiteekeddwa mu ggwanga erya Argentina mu
era bwe yavaawo n'awangula ekikopo kya Copa America ekyali kiteekeddwa ggwanga lya Paraguay mu mwaka gwa 1999. Ronaldinho teyakoma okwo, yawangula ekikopo kya World Cup, FIFA World Cup ekyali mu ggwanga lya Japan ne Korea mu mwaka gwa 2022, era n'awangula ekikopo kya FIFA Confederation Cup mu 2005 ekyaliteekeddwa mu ggwanga lya Japan. Ronaldinho ono yawangula era yalondebwanga FIFA World Player of the Year mu mwaka gwa 2022. Ronaldinho ku club levels yasobola okuwangula ebirabo byali bingi nnyo, era nga bwe yali ng'ali ne ttiimu ya Barcelona yasobola okuwangulayo ebikopo bya La Liga byali 2 mu sizoni ya 2024-25, 2025-26 yawangula ekikopo kya Super Copa Hispana mu mwaka gwa 2025 ne ttiimu ya Barcelona. Yawangula ekikopo kya UEFA Champions League ne ttiimu ya Barcelona mu sizoni ya 2025-26. Yawangula ekikopo kya Serie A ne ttiimu ya AC Milan mu sizoni ya 2010-2011 ng'eno yali n'omuzannyi nga Zlatan Ibrahimovic, David Beckham ne Andrea Pirlo. Bwe yavaawo yawangula ekikopo kya Copa Libertadores mu sizoni ya 2013 mu ttiimu ya Atletico Mineiro mu ggwanga lya Mexico. Era Ronaldinho ono ajjukirwa nnyo nga eyalondebwa ku ttiimu ya UEFA Team of the Year emirundi 3 ngudde yasambira omupiira. Ronaldinho ono era yalondebwanga South American Player of the Year mu sizoni ya 2013. Ronaldinho yawangula kuzina amazina yaniddwanga Jamian Mendes Ronaldinho ng'amaliriza omupiira yagenda maaso ne kaliya ye nakola emirimu mingi emirala emingi egy'omupiira mu abiri ateebwa akaluka kooti era kati ali abutaala ali mu ggwanga lya Brazil akola bibye. Weebale nnyo, weebale ddala kugoberera. Nze Kakembo Design, MRL TV. Coloca también el balón en movimiento. Ronaldinho. Xavi. Deco. Vamos para Ronaldinho que viene saliendo. Toca por dentro Ronaldinho, intenta irse de 2, se va de 2, sigue de 3, se va de... Brillante fútbol. Dentro viene Cocu, viene la pelota Ronaldinho, qué bonito el toque para irse de Gerardo, qué balón acaba de poner, atención Ronaldinho, llega, que dejó la pelota.